Muzei Nkonga ali atakati. Mulwadde yafuna stroke. Banga abasajja bagenda ne bamulabako. Saaliwo naye nga kyatukira mu budde we nakomerawo. Nayogera ne maama kubanga mukyala wa kojja abeera mukyalawo. Nayogera naye kubanga yamuliko n'ambulira ekyaliwo nti okukyala tekwali kwa buntu wabula kwalimu ebigendererwa ebirala. Era muzeeyi yakakibwa bukakibwa okuba nti akola ekyokuwanika ekikonde kubanga ne basegirinya bannaye bawanise ku kikonde naye nga it is not their will. Omuntu ajja n'akuteeka ku mbeera Mwami Kibalama tayogera kyekisookera ddala stroke yamuziwa omumwa. Mwami Kibalama okutambula yeekaka bwekasi. So there is nothing ate bakati nange kenyini nga simbu okuva lwe nakomawo ku Saturday of last week. Nasaba ngende mulabe waali ne baŋŋamba give him time. Dokita we naŋŋamba give him time. Ndi mutabani we ndi patana we mu bye tukola okitegeera so saawe wa mukisa gwakola ki komulaba naye bano tebaagala muntu alizoninga bya kikulu abalabisa kubanga babateeka ku nninga ne bagamba naye wantu ali bali tukola bweti ate nga bo bali mu showbiz bali mu kulya cash kubanga balina project gye bakolera omuntu bali ku script wano tobuukawo olwaleero kola kino bwe bakola kino tujjamu kino bakimanyi n'okukimanya nti bwe tukola eno action oli agenda ku respondinga with this action etaba affecting nga bolawe begira yoli ne yekwata nalukola abajjati of course we have information baso bagenda wa DPC n'abagoba ne bagenda mu bajjati ne bakola katemba wabwe era bamututa ku police Kawempe DPC n'abakola ki naga mutwalo omusajja wa mujewa era ne bagenda nga aswadde sadeki so obulumi bungi we tulina nti tukozeseddwa ngate tukozesebwa nti twewaddeyo tukole ki tukozesebwe naye abantu betuli nabo ku lusegere tetwakimanye akati ongamba nti osooka sisinkana Magere osooka basisinkana nga Muzeeyi Kibalama kututeyo Kibalama kigeza Muzeeyi Kibalama yabafuna kati mutegeka olunaku lwa Kakirigadeniza bamemba bonna baaliwo ab'ekibiina oba gwe wali ne Muzeeyi Kibalama ne mulayiza bano ne mubakwasa ekibiina batandika olutabaalo obudde obwo nukira twali mu COVID. That is bili abili. Inze. Nakola communication to those concerned who are the delegates of the party. Era communication njikolera mu mawulire. Mu New Vision ne bwogenda era ojja kulaba nga nze nayita olukiiko olwo. So it was tekyali kya kimpukumpuku kubanga nze nali manyi nti tulilingana kintu because I communicated to EC. Ne bagamba tuli mu kiseera kya COVID enamba tugenda gireducinga. Ereme kubeeranga yes nekkiriza okutambula nti ekibiina mwakitunda $5 million gwe ne Muzeeyi Nkonga Kibalama era afuta mwakola akatambi nga mugamba nti okusinziira ku ndagaano gye twaliko abasajja bano bagivaako baagala okusasula n'ebirala byo byali biti njagala nkubuulire ebintu bino njagala obitegere bwoti nti abantu betudiringa nabo they are good at smear campaign they are good at character assassination. Ulira bulungi nti nze gwe boogerako olwaleero njagala ntunuulire mu 2020 omusajja abadde deputy wa Kyagulanyi Mathias Mpuuga branded today as a thief publicly bamuyita muki naye nga ne sente ze yafuna the service award is a constitutional right kubanga kiri mu mateeka ate nga babaka bakola ki kakati olwaleero omuntu afaanana bw'ati golaki olowooza ntayinza kunkonjera nga nebye nakola tisaabikolera mu kamera akatambi tekaali kammwe ne Muzeeyi Kibalama no gwakatambi akaleete nga mwendi akatambi nali nkayina nga muuli amugamba babasuubiza $5 million akatambi koyogerako nkamanyi owuliriza bulungi nti akatambi ako bw'okola ekiro saa 12 obeera lwaggulu akatambira kalaga nti akatambi ako kakwatibwa ku saa 7 ez'ekiro era manyi wawe kakwatibwa saakaliimu ne manyi n'ekyaliwo nga kakola ki ayalimu teyali Simbwa Paulo nedda seewa yali Mwami Kibalama yammwe mwe mwayanjula olukiiko luno olufuga ekibiina nga luliko abantu 3 mwaba naye nga abantu bano ffe olunaku lwe tunatwalayo empapula mu electoral commission okwali amannyo 7 waliko nze waliko Nyanzi Kyagulanyi Rubongoya Katana taliiko Jowero kwali Simbwa Paul ne Aisha Kabanda. Ekitegeera banya 7
ng'amanyamagalo 7 gategeeza ki nti be bantu abagattiddwa ku lukiiko olubadde lufuga ki so si nti be bagenda okuddukanya ki communication is very clear isi ne receiving ne stamping kati ate bwetuwa olupapula lukuli amanya 37 ne bawayiswa mu fumbiro be nali sirabangako physically nga kwebali bantu ba Katonda mbalamusizaako mwenna amanya n'eddoboozi Ssaalongo Mwongere Kwata asangibwa eKyaggwe emukono kola ku bizibu bino wammanga okutereeza amaka ensonga z'omukwano obufumbo buganye ezadde eriganye oli mitala w'amayanja empapula zaabula tereeza lubaale wa kika aganye balongo be bakuluma oliko eddogo jangu ewange nkutereeze mu nsonga eyo aneetaaze nsangibwa Kyaggwe emukono oba yita ku namba z'essimu zino wammanga 075001411 oba 078010046 ni ku WhatsApp bweri totya lugendo nga tonnalutambula. Kale wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo nkubuuzako nti osibye otya afujja okusomozebwa nkusaasidde ofiiriddwa olwazizza n'okusomozebwa okulala sotuka ku bwanguzi nkuyozaayoza nina Simbwa Paulo Kagombe Ssaabawandiisi wa NUP tabadde mukko mu zina activity kati ngaze tukola abadde mukomera ndoza myaka gibadde mwaka mulamba nsonga naye tezibadde za bya bufuzi ndowooza of course tutambulira awo eggwanga letulimu limixinga buli kimu Simbwa abuuza abantu abatulaba nsanyuse nnyo okuba nti nate nfunye omukisa okuba nti ndi mu maaso gammwe mbebaza emirimu gye mukola n'ensaasira abafunye obukosefu kubanga ensi gye tutambuliramu teri straight ebintu tebiri bulungi ate nenjagulizaako wamu n'abo abafunye ebirungi abali mu kwesiima nembebaza emirimu nange nno naawe nenkwebaza okuba nti nkyaziddwako olwaleero wa okubaako ati bitugaayagaayamu kubanga bingi ensi etambulira ku bikukujju banga nze mbadde ntutte ekiseera no kiwanvu of course okusibwa kiba kinyigiriza naye ofuna ample time ofuna obudde obumala oku refreshinga your mind kuba mpandiise n'okuwandiika ebintu bingi n'endowooza n'okulowooza nali nina ekirowoozo ekigamba nti bwe nkufuluma wabweru neme kwogera ku mwami Kyagulanyi n'emivuyo gye ne lubongo yanjogere ku bintu ebirala naye ogenda okwesanga tekintu ekya NUP engeri gye kiri inherent I'm part of NUP mu musaayi ayinza okwesanga nti I am forced to speak about NUP n'engeri gye bakolamu ebintu naye nga it wouldn't be logical okuba nti I put it as a center of concern today kubanga bye bakoze babikoze tutegedde bani bye bakolera so we want to concentrate on to bigger things ebigasa eggwanga. Wagendera mwali mukyali mu lutalo lwa in fact twali tukyali ku nsonga za NUP kwanza kusembayo kukyaza ku TV ng'ebiwandiiko bina bitirivu ulaga nti memorandum of understanding yaggwako dda wokomeddewo wabweru bingi ebitambudde of course biyitirivu yes ogezi okumawo nga nesegirinya mufu kitalo nnyo kitalo ddala ne muzeeyita amala emirundi so that's life obulamu bwe butwe buli kikutegeeza butegeeza nti tetuli permanent one okolako byokoze ate era nekibeera nti kyalibadde kituwa ekyokuyiga nti tetugifiirako ensi kubanga bangi bagiyiseemu we only have to do ekyo kyolina okuba nga okola objectively n'olekawo omukululo ate abantu abalala bwe banaakola ki bwe banaatambulira naye sinasaalirwa nnyo mukulu Segirinya mukama amuwe ekimuli ky'emirembe kubanga Katonda yagabeera yakola ki yajjawo naye era ebintu byolaba nga bwe byanfoldinga bikulaga nti kyembadde njogerako ebbanga lyonna siri wala nnyo na kituufu naye ate bannayuganda bagenda kufuna amazima gajja okubaluma mu maaso awo obudde obutuufu amazima gajja bamazima naye gajja baluma yes kubanga obudde kyekintu kyokka ekitasobola kulimba kituufu obudde bwote bulimba at the right time abantu bagenda kutegeera nti Kagombe yali mutuufu wano bino byayogera byakola ki olwaliro neewunya n'okwewunya ebintu omugenzi Ichuli may his soul rest in peace byayogeranga ng'alinga omulanzi lwalaba olwaliro ebikola ki n'oweebuuza n'okwebuuza nti omusajja mulamu gyali ye ayogera naye nga yabyogerako because the right time has come abantu babiraba nti byebyo ebyalina okuba nga bikolebwa mu budde bwabyo ne bitakolebwa
today yensonga lwaki ensi etambulanga bwekola ki oba abantu babisisinkanye mu budde obutuufu. Yes. So wokomeddeyo nga tuli mu kweteekateeka kugenda mu kalulu k'e Kawempe North. NUP ina Nalukoola n'abalala bayina. Niyo tujjidde wano nina akatambi munnamagye yakampeereza ali Bombo. Akedde kampeereza ku makya ndowooza bamuganda wa Sigirinya. Ekikulaga nti even family ya Sigirinya sinsanyufu na NUP, sinsanyufu ne Kyagulanyi ne bannaabwe batambuza emirimu. Mwenga abatandisi ba NUP kuva mabega kuba ffe tubadde tubeera wano tugume. Tuli aggrieved. Ayogera alaga nti ekituufu kino bitambuzibwa munda mu NUP. Tuli aggrieved. Kifaananyi ki ky'osobola okusiiga eri NUP nga tugenda mu 2026? Now waliwo ebintu bibiri ebiri mixed up benjagala abatulaba tubyawule. Ekibiina nga NUP kize kiyita mu mitendera okubanga kiri olwaliro wekikola ki wekiri. Ekibiina ekyo for starters kyakabeerako ne ba presidents ba mirundi 3. Mwami Kyagulanyi wa mulundi gwakumeka era nga wabaddengawo transition ebeerawo kati twawule ekibiina nga kyo kuba ekibiina kibeerawo lwa constitution yakyo semateeka. Ate Mwami Kyagulanyi asobola okuba nga yaliko wa DP n'abeerako wa FDC n'abeerako wa NRM olwaliro nga weesanze ng'ali muki. So ye asobola okukyuka nga bw'aba ayagadde naye ng'ate ekibiina okukyusa semateeka waakyo kirina emitendera ku kikola ki kukisinziira. Kati tubyawule bwe twogera ku NUP we shouldn't be putting it close nnyo ne Mwami Kyagulanyi much as president waakyo. President mu kibiina alina obuvunaanyizibwa obwetongodde mu constitution. President tabeera Kamalabyonna wa kibiina as it is depicted today mu nkola ya Mwami Kyagulanyi etagoberera amateeka. So NUP yes kyekisifaananyi ekinene naye twalibadde tugamba ku nkola y'omuntu. Twogere ku nkola y'omuntu kubanga ng'ekibiina bwe twakireeta ne tuleeta ba Mwami Kyagulanyi bakikwata ne bakireka wansi ne organize zaakyo zonna ne baziteeka wansi ne bagenda n'akabonero manvuuli kubanga ku muddo bwe kaali keetaagise nnyo mu 2021 okuyunifying abantu bano bonna katwesimbirewo wansi w'akabonero naye ne batayingirira kumanya ekibiina kitambuzibwa kitya era excitement ne batwala kuba mu nvuuli eyo bw'ogikwata mu mpewo esobola okusitula. So it lifted them up ne beerabira ingredients of the core constitution y'ekibiina. So there is no caucus etuula negamba nti Segirinya tumumme kadi oba omuntu azze mu family ya you know there is no chronology egendera ku mateeka mu Mwami Kyagulanyi enkola ye. Kyevudala nti mbadde njagala nnyo tubyawule ebibiri bino tumanye Mwami Kyagulanyi bwabanga akolera wansi wa doctrines z'ekibiina oba asalawo nga ye n'abantu babatono. Nawulirako Mukenkefu Sseggona owekitiibwa ng'agamba nti Kyagulanyi yamusindikira ka WhatsApp message ekiro ku 6 ng'alina ne program enkya z'alina okuba ng'akola naye Kyagulanyi asindika akaki simanyi mu kapasite kimwe yakasindikira ng'amuyita mu lukiiko olwali lulina okutuula ludeliberatinge ku nsonga za parliamentary exhibition ne Mwami Mpuuga we byalimu ebya service award naye ng'amusindikidde ka message WhatsApp. Ate nga mu nkola z'ekibiina communication ekolebwa mu buwandiike ku ki ekirina okuba nga kitegeezebwa n'agenda n'ekolebwa abalina okubeera mu lukiiko ne bamanya n'essaawa ne venue ne bazikola ki ebintu byendowooza nti olwaleero tumala obudde waffe bungi nga twogera ku NUP naye nga twalibadde tubifokasinga ku Kyagulanyi. Kyagulanyi n'afuna ebyokuddamu eri abantu ngwaki so singa ekibiina kubanga oyinza n'okwesanga mu constitution y'ekibiina temuwa buyinza nga presidential flag bearer oba president temuwa buyinza kwogerera kibiina at any one point. Naye mu constitution eya Pigeon gye yakola ne Rubongoya ng'ojja kwesanga nti ebawo obuyinza obwenkomeredde obuyitiridde obuzibikira n'abantu abalala kubanga tebakola ki tebalabikira mu kibiina ne organize kibiina tezikola ki kye mbadde njagala nti tubyawuleyawulengamuuko kubanga the time I've spent telling people about NUP is quite enough abantu abagoberera abaagaliza eggwanga lino ebirungi okulaba nti twalibadde ka tubyawula. Kyagulanyi abatalaninga NUP ekitali mu constitution akyogeramu ne banne nga bwe bafaanana naye kinnenyamiza nti ne electoral commission as the regulator of these political parties emu kwerina okubanga emanya nti naye kino kye bakoze nnyingo ki mu constitution yaabwe ne bagamba wait a minute kino tugenda kifayiringa kubanga temwagoberedde procedural
routine ya constitution. Nze nawandikako ebbaluwa nga mpandikira Electoral Commission mu mwaka gwa 2013 nga tuwagala okukyusa erinnya ly'ekibiina. Ne tugiwandiikira nga tugitegeeza nti tugenda tutuuza olukiiko Tabameruka National Congress. Electoral Commission netuddamu n'ebbaluwa njirina nja gikusharingirako. Nye quotinga articles eziri mu constitution yaffe because by that time constitution yali ekyali ku record. Naye tuweewuunya nti olwaleero that same constitution kati bo gye bagamba Bakyagulanyi gye bagamba nti gye basikira okuva mu ffe. Articles ezo tezikola ki? Teziriimu. Kitegeeza ki? Nti batula butuuzi nga banywa chai oba banywa akenge ne bateesa nti kino kye tugenda okukola. Kubanga ne byolaba ebyo byonna nti mbuga tumugobe biki these are not constitutional decisions nti batudde organ of the party nekola resolution nti kino kiberebwe kiti. So sagala nnyo tubimalireko obudde, but of course we are too ashamed nga abantu abaleeta Kyagulanyi ne group ye mu kibiina because nze namulayiza. Naye nga kiswaza nnyo no by the way. Era omugigi guno n'omulembe guno nga gwa 21st century abantu ne bagamba nti kakati guno omulembe gwaffe gwa abavubuka. Abavubuka nno namwe muli mu kuswala kubanga these are open challenges. Omuntu agenze kusomera bazadde bo ne bakuweerera. Why would you come and join a party nga tomaze na kutegeera constitution yaye egamba ki? Njagala ompite wano ba ku TV yonna Mwami Nalukoola for starters atubuulire nti constitution ya NUP article 13 egamba ki? And these are things ebiswaliza ddala nti nabo bagendedde mu hurubalo ey'okuba nti tewali kugoberera amateeka kubanga President Museveni afuze eggwanga lyo tewali mateeka kati naffe tukola bye twagala ebitunyumira bye tukola ki? But this is indecent. It is indiscipline and it is not going to help this country. Actually nze ntunuulira nnyo kati ebintu ebitwala eggwanga mu maaso because I'm a father. Nina abaana bagenda kuwasibwa. Abaana bange tebagenda kwewasa. But I'm looking at longevity. Families zino zigenda kubeerawo zitya. Mu mbeera gye tulimu olwaliro kubanga nze mbadde nkula ndabyeko ku bintu abakulembeza abakadde bye baakola. Ng'Obote, nga Amini, ate olwaliro aboogerwako ng'ababye ennyo. Naye nga balina ebintu nga okitunulako n'okiraba n'ogamba nti kino kyakolebwa President Idi Amin. Nabadde mpuliriza yesterday akatambi nga President Amin agamba nti if you are a minister and you can't make a decision in your ministry, then you are useless. Kitegeeza ki? Nti teyali nakyemalira nga bwe kiri depicted olwaleero. Kyagulanyi is not a freedom fighter as it is depicted by the population. Wabula a cosmetic. It is a plastic covering. Munda mu mutima gwakimanyi bulungi nnyo kyakolera Mwami Museveni. Okutta abantu abalina ensa abali badde baleeta okudeliberating okw'omuwendo eri eggwanga Uganda. Babattire ddala babateekeko ettoomi tusitule omugigi ogwalabadaba style ogutalina ogufaayo ku kikyenfunye olwaleero ngenze naki nti ne ku mulange nina omuntu gwe mbadde saagala kuva ku program eno nga soogeddeko may his soul rest in peace omugenzi wa Mary Anthony. Bino byasegirinya tubyogera wano because it has just happened. Ebya Anthony mwabyerabira dda. How the money was solicited bali abantu ba diaspora ne bagamba omusajja ffe tumujjanjabye eno babagamba birala musonde neri nayo basonda birala naye nga there is no consolidation because tewaliwo muntu ali awo nti kibiina kiddukanya wabula Mwami Kyagulanyi ne bahenkimeni be balubongoya abantu babiri basatu kye basalawo kye kikola ki buli muno n'abantu abalina ensanze sifaayo oba yaliwa NRM naye ategeera obwongo bwe buli soba katano oyo era ziwe njogera naye ngamba ne mukana nenze katana ekisinga okubantamyako kiri eki okuleka abantu abalina reasonability nga ggwe okugetinga involved mu nsonga ne muziteekamu abayaaye nga balubongoya kubanga lubongoya yeefula omuyaaye wano n'akola ebintu yali ku project is the handle of the project nze mbadde naye bino byenjogera zisogera mu social media Kachiri Gardens mu Wakiso side Lubongoya yaliyo ne Katana yaliyo ne nolayiza Kyagulanyi n'omukwasa ekibiina sibanyo ekyo kyo bayinza okyogerako nti kubanga kati gwe weebuuze nti nze natuka atyandayize Kyagulanyi nga bo weebali because gwe wali secretary general exactly ate mu bulyake waabwe ne bagamba nti Kibalama yabaguza NURP ne bagyekyusiza ne bakola ne constitution. That is something kye baali bataddewo connotation eyo ne tugikuba nekola ki ne batuka ku seerikiriza nti nedda constitution ffe gye tulina tetugikyusangako wabula tukozeseeyo enkadde. Olwaliro bwe nkugamba nti nze nina ebbaluwa nga isi yennyini yegiwandiise ng'ekwotinga articles eziri mu gye nnina ate gwe olwaliro gy'ogamba George Musi
munnamateeka no muwe ekitiibwa naye nabo bambi babuzaabuzibwa kubanga tebaweebwa kiriwo kituufu wabula babagamba bugambi nti abo bakibalama babe balimba bulimbi oli naye nakitwala naye nga butunuulira documentation ng'omuntu munnamateeka oddako wansi n'osirikanoga naye ddala kye tulimu kiggusa bannayuganda we baagala okubeera oba tuli kunoonya mmere ya leero kugamba ntunuulira abaana be batadde mu firing pin abasajja abo bali ku musaayi gw'abantu ogukulukuta mu chorus naye nga bali mu deceptive politics ow'obulimba kigumaza ng'entesula mu kyoto kinnuma mu mutima gwange nze si alifuddeyo ne bwe badde nti bannyaze ne bakitwala nti bagenze bayiseewo naye eggwanga Uganda kye twagenderera okutekola ekibiina kino n'okulwana kwe tulwanye eggwanga Uganda lifunamu ki Mwami Simba NUP wawe yaviira ku luguudo NUP yaviira ku luguudo wali wantu wamu olunaku Lubongoya lwe yakeera n'akonspiringa n'abakozi ba EC ne bajjayo constitution ku record enkadde Lubongoya n'akola constitution ya Pigeon no information eno yona nanjirina n'ateekamu n'adokitale n'ateekamu empapulaiza ayagala nga ziwaye nga Secretary General ne Mwami Kyagulanyi obuyinza obuli ambiguous nga nobody in the party can question them, not even an organ of the party, but individuals in their positions, in their capacities nga basinga organs ebiki obuyinza kakati they suffocated the internal breathing of the party. Iranze nesinkana abaka ba parliament nga bakamala okuyingira mu parliament mu 2021 kulonda kwa Kaggwa ne bangamba Simbwa tulina okunyigirizibwa ntukwata sene ntuziwaayo mu kibiina naye tebatukiriza kuteesa ku buti ekibiina bwe kirina okutambuzibwamu. And that was the agreement they entered into nabo ate ng'eyinza okubanga tebagiwandiika mu bigambo naye yali verbal nga babaguza kaadi because you remember cards bazibaguza. Kati omusajja amaze oteekamu milioni ze 3 aguze kaadi bamutaddeko stringent restrictions nga tasobola kuvaayo abuusa abantu kubanga alina okwekuumirawo emyaka egyo 5 naye olugendo okukiraba olwaleero nti olugendo olutambula tebakyasobola kuyita olwaleero babaka 57 ne bakola ki bonna Simbwa ye yabatwala nze ndi mubi nzikiriza kusaidia bonna nze nabagamba muveeyo no whoever discovers nti tuli mu kintu ekikyafu tunaatera okubbira ng'asalya ku bigere and at the end of the day ogenda kulaba nti olwaleero bakyusa olwaleero abaana abo bali mu kwerawo ababaka bano ababaddewo emyaka 5 deliberately and clandestinely baleeta abapya tebaleeta nti baagala kugattako and they are not fighting for other constituencies gye batabadde Lubongoya waabwe gyava njagala ombulire emirundi gye yakagendayo aseketerere balondo ababaka mu constituencies ziriyo balonde ba NUP. Just tell me once. Now kitegeeza ki nti ayagala kujjayo omu ate ku bantu abaki aba NUP. Kitegeeza nti bo balina ekintu ekyabwe kye baagala ate nga bakikolera wano mu Buganda kubanga yentabiro y'ebyobufuzi nti kikolera President Museveni bwabanga bakoledde ku script gye yabakola ki gye yabawanga omukugu nti kakati bana ababaddewo bonna bonna mubatte ogenda kulaba nti olayo mu nteekateeka mu ntegeere y'abantu abali soba wali bali tolina ngeri gyova ku musajja ono abadde ne Segi Box atambudde ne Segirinya ne banoonya akalulu mu Kawempe atambudde ne Segirinya ne bagenda ne banoonya obuvujirizi Netherland namubeera ku lusegere n'ategeera buli mulonzi wa Kawempe waali tosobola mumma kaadi n'ogiwa Nalukoola mumanyi as a human being as a person mumanyi kubanga nsinkanyeko naye nga tugerera ku nsonga za NUP namusinga nangamba Simbwa ensonga zammwe nziraba naye zeetaaga natulako naye ng'omukwano gwo nangamba ensonga zeetaaga kutuula kwogerako bwogezi temwetaaga genda mu kkooti oba biki kubanga it is crystal clear nti bali bannammwe bakola nga olwo nakyali mu DP that was last year. Yes. Now tosobola kuŋŋamba nti omwana oyo abadde aid wa Segirinya araninze ku ddwaliro nga ne mukama we taliiwo ng'awulira nti lirina okubeerawo naye ng'ate eddwaliro likubwa bano bennyini Bakyagulanyi liveewo omwana n'arunninga ambulances zaatagula nse naye because he had learnt how his boss was running we could give him opportunity after all alina standard
gundi ezeetaagisa qualifications ezeetaagisa nga okwesimbawo ku bubaka, you would give him opportunity. Ne kakati bwoleta Nalukoola ali so distant n'abantu abali mu ghetto ekawempe. I don't know how he's going to resonate with them. Kubanga at the end of the day Nalukoola emmotoka gy'avuga nnene bweti ne mu myalo eri tekola ki teyitayo. Kakati kyokugamba obugambi nti omuntu kakuba afunye ennyumba waasula wano ati kakati oyo akkirizibwa okubanga tulowooza nti olaba obutali bwerufu mu nkola ya mwami Kyagulanyi kubanga kino si kibiina. Ekibiina tekyogerangako byakoleddwa Kavule okutimba emitimbagano simanyi bino biki bakulaga wano nti afe twali badde tulowooza nti mwami Museveni yali badde nga akola bino naye nga at the end of the day zino scripts bazisoma busomi nga bo kulaga bannayuganda nti ffe batuufu naye ng'ekituufu bakolera ani bakolera mwami Museveni to legitimize him okulaga nti balina vibrant opposition naye nga opposition eri mu ping pong nga bolaba enkima ng'eri ku muti waggulu enkima eyo bw'ebeera ku muti waggulu ng'ebuka kutabiro n'ebuka n'eguddayo kuli olowooza nti erina kyekolayo ekyamagezi enaatera n'okubwanulayo omuyembe kumbe it is just wasting time there. Kyenjagala okutegeera before nga Lubongo yatannabakyusa constitution eyo n'abeelectoral commission mwali mutambula bulungi mwabagenda mu ndagaano ne bano entambula yamwe yali nnungi okusiza ku byemwakkaanyaako ebyo okukkaanya na bano abantu tewali kye twatambulako tewali kimwatambulako never from day one nze nga maze okuva ku bwa secretary general mfuuse senior administrative secretary according to that meeting eyali Kachiri nze nagenda ekamwokya enfunda nnyingi nga ntula mu office egi ne Lubongoya nenga kinyigiriza kubanga abagenyi bwe bajjanga ngamba simba soko fulumemuko katono nga nfulumamu nga nyimirira mu kakorida katono kakati neneekubira enduulu nengamba abasajja abanyanzi bakatana bajowero Kyagulanyi ne bagamba nanze sigenda kusobola suffocation yeno ne tutuula nga tutudde nga abasajja abakulu ne bamugamba Lubongoya omusajja ono abadde secretary general wa kibiina kino omusajja ono yeefiiriza ekifo kye ng'ate yali badde takivaamu senga yabadde tayagala kino kigende mu maaso n'agamba nti tugende ku maaso kadde ku kino ekifo omusajja ono muwe obuvunaanyizibwa akuyambeko mu kuraninga kubanga golulako otugamba oli bize ebiba bize biweeko ono naye akole ki omusajja leeta institutionalize his office ebeera operationalized nangamba ku Sunday office egenda kubeerawo ku Sunday tetwalabagana nze nakeerawo tetwalabagana nangamba ku Monday ne bankwata kati kanso kwenkubuuze mubundo waliwo akasala akatini kini akali katereddwawo nti Simba ajafuna kano Muzeeyi Nkonga ajafuna era akasente twakadiscussingako akasente tekalabika kubanga batugamba bali mu crisis tebalina ki tebalina sente saafunako omusaala nagufuna mu maaso after almost 1 year ngababaka bamaze okujja yes ngababaka webali wafunanga mmeka sente zinafuna zagattibwa kubanga bwe twalinga tuli mu kusika omuguwa okwekitale nnyo electoral commission eyo kye twakimanya ate ffe luvannyuma twali tubatadde ku kisenge nga tubagamba bazzeeko constitution ku record kakati ffe tetwamanya nti ate bo baafuna akalipo wali nga electoral commission ebamye ssente zino z'eri meeting ez'ababaka olwa constitution olw'okugugulana okwaliwo nga nze mpandiika amabaluwa almost every day kati electoral commission ne baate tugenda kubawa ssente zino nga temweterezezza kakati bajja bakola olukwesikwesi batuyita naffe okusinziira nti tetwalina lutalo olwana nabo kubajjawo tukkaanya ku bintu ebyalina okuba nga bikolebwa it was a non-disclosure agreement era twagireka bo tebagenda na ndagaano eyo naffe tetwagenda na copy for fear of saturation kati lawyer gwe twalinaawo lawyer bamuyita Kakama Cyrus ali Bukoto lawyer n'asigaza endagaano era namugamba munaye okusinziira ku bigenda mu maaso endagaano yange ngenda gikola ki ngenda gikujjako ate nja gisatulatinga kubanga bye twakkaanyaako bano babikola ki babimenya bye twakkaanyaako twakkaanya nti tugenda kukwata constitution eyo enkadde ebeere amended mu amendments ne tukkaanya ku bitya ebirina okuba nga birabikira mu ki mu amendments naye nga kisookera ddala kwe kubanga tuzzaawo ewa Sseruganda buli muntu akolere mu kifo kye nga bw'alina okukola ki nti mu kukaanya kwaffe mwami Kibalama ye chairman w'ekibiina chairman oyo ngera ye vice president w'ekibiina
yalina okuyita enkiiko ez'enkizo. Nze ng'ekifo kyange ekya senior administrative secretary nina okuba nga nkifuna. Omusaala ne tufuna every month n'ogwange ne tugukkaanyako n'abalala kuba tetuli babiri. N'abalala abaali bagattiddwa mu lukiiko olufuga ekibiina. Ne tukkaanya era mu kuva mu meeting eyo sente ze bampaako baali balina okumpa sente za mwaka gumu. Ne tubagamba sente zino zigenda kufunika zitya. Million 2.5 by that time. Kitegeera n'okusukkamu. Namukirama million 3.5. Kakati yes sente ze bampaako zaali million 17. Ne bagamba sente nabajja zimpa. Era zonna zisayininga kusayininga wano mu ngalo mu cash. Baluwa ngenda gikuleetera ogiraba. Nazisayiningira 17. Size nkugambye million 17. Ne bazimpa. Naye ne tukkaanya ku buti endala gye zirina okubanga zisasula. Prefecting ebyo tulina okubanga tukola ki? Nga tu-effecting. Kubanga taken a lot of time nga siri mu office. Tewafuna nga allowance muboze ku office okutambula biki. Ebyo byali mu ndagaano era nga bonaagiraba. Naye nga ku luno olwokuba nti nali siri mu office tekyakyogerako kubanga teyali contestation yeyo. Ebyali contested byali ku constitution n'enkola y'okulaba nga tugoberera amateeka. That was the gesture. Lwaki meetinga. Bwe twava mu meeting eyo ne tuwandiika ebiwandiiko nga bwe babitugamba. Omanyi balina baloya bangi. Kyagulanyi teyalimu. Mwalimu Lubongoya, mwalimu Nyanzi, mwalimu Katana, Ssenyonyi. Ne tukkaanya mwalimu Odinga William, mwalimu Wilson Kigozi, mwalimu Mwami Kibalama. Abo bwe bali ku side yaffe. Now bwe twafuluma awo ne tumala okugenda mu kamera nga bwe njitunuddemu wano. Kati ate bo olwamala okutuusa ebiwandiiko gye baali baagala bitwala sente ziteebwe. Tebaddamu awo wenyininyini bwe twakoma enkwatagana ate awo we yakomera ddala. Ogamba wayi twagambye wiiki ejja nagamba yitako ku ofiisi awo omulenzi yitako ku ofiisi awo omulenzi mugambi. Nane twayogedde ku ky'ofiisi okubeera nga ebeera operationalized. Omulenzi amugambye akuwe ssente. Notuuka ku ofiisi ne bakuwa million etya? Mugamba no, but I'm not buying Guinness. Sente twakkaanyiza tulina okubaako ebintu bye tukola. Sente zino lwaki temuzita? Oba kyasembayo yangamba nti sente tujja zikuwa after the period of 1 year ng'eweddeko. I got so pissed. Neka kati wano office tebagitaddeewo. Of course n'ebirala nga lutatu. Ya Mzee Kibalama yo bali bagitaddeewo. Nothing. Yote yaliwo. Nate yaliwo. Mzee Kibalama mu ngeri ya sente era nayo yalinga gwe nti naye yali tafuna. Teyafuna. Era naye teyafuna. Teyafuna. Naye yazifuna lumunga gwe. Yes. Mukufuna abasajja bano. Ani abafuna gwe? Mzee Kibalama. Mzee Kibalama yabafuna nze saakiraba muddiira donna kuno olukubanga nze lwensinkana abantu abo nabasinkana amagere. Mzee Kibalama kubire si. Twavuga nga mzee yangamba. Mzee yangamba nitusinkana ne twogera. Ne mugamba you have no problem kubanga ekyansuusisa erinnya ly'ekibiina tuli brand it was to create a gap. Mugendo okola memorandum of understanding nga already NUP nga NUP nga si NURP. Okay. Nze natandika online mobilization nga sinabasisinkana Kyagulanyi na Lubongoya when the party was NUP. I had physical meetings ku College Inn with other stakeholders, but member b'ekibiina before even these guys came on board. Okiwuli? So tewaliwo gamba nti ate kino kyali kikwa they came under an MOU. Naye ojja kwesanga nti obulumi bwe nnina olwayo bwempitamu si bupya. Waliwo omwami gwe bayita Lois Emboga, Dr. Musawo Mutende. Looyo oyo nze namusinkananga ekamwokya. Nga nze ndi ku kyakuddukana kulaba tukola tutya bano bajja olwo baagala okujja. Nenkola ne budget nga Secretary General, nenkola budget. Nga manyi nti tugenda kola physical meeting bana abasajja Kyagulanyi bajje butwefuke. Ebifo bino wadde tubaze okukkaanya mu MOU abiki. Ne tukole ekintu nti tuvuganyiza physically wali abantu bakole ki? Balabe transparency. Nenkola budget abasajja abo ne bagala sente bagenda zireeta. Amazima amatuufu natuuka ku lunaku olusembayo ne baŋŋamba tetulina sente. Ate bwe tunagenda mu physical, police egenda tukola ki? So we had to do things the way that we did them. Bye byatuviramu obuzibu nti bo bakozesa ekintu wano
naye nga balina mileage gye bakola ki gye babala. Olwaleero Ssemboga ali ludda naliwo n'olunaku lwe baagimumma. I was with Rubongoya e Makerere kuba nali nkeddewe e Makerere we yali asula by that time. Yes. Lawyer amukubira kubanga ne Dr. Mirembe yali waawo naye era getting disappointed like Roy was. Roy yali ku simu era Roy n'abagamba munyimye kaadi eyo naye ngenda kurandinga nga independent, and he did run as an independent. No, of course era obulipo obwalimu kubanga ono gwe bawa kaadi yaabwe yalina stakes ziri high, balina endagano ze bakoze naye. Of course era Roy na dropping nenga ate bantu abalina brains ezirizoninga n'ebintu ebyekisajja kikulu naye bano tebaagala muntu alizoninga bya kikulu abalabisa kubanga babateeka kunninga ne bagamba naye wantu ali bali tukola bweti ate nga bo bali mu showbiz bali mu kulya cash kubanga balina project gye bakolera omuntu bali ku script wano tobuukawo olwaleero kola kino bwe bakola kino tujjamu kino bakimanyi n'okukimanya nti bwe tukola eno action oli agenda ku respondinga with this action etaba affecting nga bolawe begira yoli ne yekwata nalukola abajjati. Of course we have information baso kagenda wa DPC n'abagoba ne bagenda mu bajjati ne bakola katema wabwe era bamututa ku police Kawempe DPC n'abakola ki naga mutwala omusajja mu mujewa era ne bagenda nga aswadde saddeki. So obulumi bungi we tulina nti tukozeseddwa nga tetukozesebwa nti twewaddeyo tukole ki tukozesebwe naye abantu betuli nabo ku lusegere tetwakimanye. Akati ongamba nti osooka sisinkana Magere osooka basisinkana nga Mzee Kibalama kututeyo Kibalama kigeza Mzee Kibalama yabafuna kati mutegeka olunaku lwakakirigadeniza bamemba bonna baaliwo ab'ekibiina oba gwe wali ne Mzee Kibalama ne mulayiza bano ne mubakwasa ekibiina batandika olutabaalo obudde obwo nukira twali mu COVID. That is bili abiri. Inze nakola communication to those concerned who are the delegates of the party. Era communication njikolera mu mawulire mu New Vision ne bwogenda era ojja kulaba nga nze nayita olukiiko olwo. So it was tekyali kya kimpukumpuku kubanga nze nali manyi nti tudiringana kintu because I communicated to EC ne bagamba tuli mu kiseera kya COVID enamba tugenda gireducinga ereme kubeeranga yes nekkiriza naye ekyanzije enviiri ku mutwe nze nagenda nenkwata sente ezange nenkola t-shirts nenkofiira eza NUP and I anticipated something bigger. Kino saakikola nti nakikola kuwuddisa because I had that feeling of doing the right thing. Okitegeera kati bano bone bagamba no tebaleeta sente wadde 10 n'eki kakuba okugula ekipa ya soda etya that was default number 1. Ne tutuula we twatuula n'abasajja abo ne tugamba okay fine obuyinza tubulina obuyingiza abantu mu kibiina constitution ebutuwa as individual members or as an affiliate group. Kati twakola backing ya olwokuba twali tusayininze MOU bana basajja ntugamba nti kabajenga group eyawamu after 1 year we shall review engeri gye tutambudde 1 year negwako ne bata complyinga bwe bata complyinga ne tugenda mu ssemateeka ne tujjayo ennyinga etuwa obuyinza obutuuze olukiiko kubanga chairman yayita olukiiko ate nga tumukola ki bwe olukiiko lwowulira yes bwe olukiiko lwowulira olwatula Erubaga ne tukyusa obukulembeze ntuwa electoral commission ne tukigamba okusinziira ku ssemateeka waffe buli luvannyuma lwa myaka 2 internally tukyusa obukulembeze kati obukulembeze bukyusiddwa era mu bukulembeze obwo abantu abamu baweebwa ebifo bye batagaanangako up to today ne tutwala submissions mu electoral commission nga regulator netwala ennaku nga 3 nga tetugzeemu naye nga bamaze okurisivinga bwe batuddamu n'ekiwandiiko namutayika nga kiriko amannya 30 mwezi ne batugamba Kibalama ne Simbwa mu mwaleeta abantu bano era bwe mwabaleeta mwatugwandikira ne mutugamba nti bagenda kumalako emyaka emeka okusinziira ku constitution yammwe. Yes, okusinziira ku constitution yammwe. No. Okusinziira ku constitution yammwe
mwe mwayanjula olukiiko luno olufuga ekibiina nga luliko abantu 3 mu 4 naye nga abantu bano ffe olunaku lwe tunatwalayo empapula mu electoral commission okwali amannyo 7 waliko nze waliko Nyanzi Kyagulanyi Rubongoya Katana taliiko Joero kwali Simbwa Paul ne Aisha Kabanda ekibera banya 7 nga banya mugalo 7 gategeeza ki nti be bantu abagattiddwa ku lukiiko olubadde lufuga ekibiina so sinti be bagenda okuddukanya ki communication is very clear isi ne receiving ne stamping kati ate bwetuwa olupapula lukuli amanya 37 ne bawayiswa mu fumbiro be nali sirabangako physically nga kwebali ba Honorable Mathias Mpuga bona ba vice president nga kwebali nembuza isi wait a minute are you mad nembaga mutuwe certified copy of the returns ezakolebwa ku lunaku luno lwe mugamba nti gwe nalete empapula zino ne mwamyani ne ba certifying amanya 7 kati olaba obuzibu bwe tulina dikiri kitongole ekyali badde ki guiding ekirigulating ne nakyo kiri mu kobane nabaki chovola nti bannayuganda tebagenda funa buki bwenkanya at the end of the day kubanga simanyi biragiro bino bivaawa wali mu kukola memorandum of understanding temwagamba nti mufuneyo kuba katugambe nti okusinzira ku bifo bineeno ffe tusobola okuleetayo abantu bwe bati nga bafulaga beyala owaitu mwakibakwasa bukwasa no mu MOU bwogitunuulira n'amannya ag'abantu mwegali as in physical names leave alone positions nenga amanya ago ge twayogerako mu MOU era nabo ebifo ebyo tebabikola ki kubanga twali tulowooza kukola government yawamu that was the incense so sigamba nti munatuwangayo ebifo kubanga bwe twatunulira nti we shall review after 1 year ate nga tulina guiding document which is the constitution nga tukimanyi bulungi nnyo nti constitution etwa nga tugitambuliddeko tetujja kubeera na buzibu naye kizibu kyabwe nti bwebagana ne bafojalinga constitution obuyinza ne babwasaapinga ate nga gye bataddeyo ku record oba ntegera kyekugamba so ne baffe ne batusiba amagulu ne batusibira mu batusibidde ne batunywerezaawo bwe ngenda okukola complaints yange mu isi nga bagamba constitution yammwe mwatuwandikira alo nga mugamba nti Rubongoya ne president be banakolanga correspondence katusoke tubuze Rubongoya ono mumumanyi nga Rubongoya bagamba ignore that one life goes on kati wano mukusooka omanyi byali bingi omaze oteekayo ekibiina besimbyewo Mzee Kibalama yagenda mu kooti bali balupye bani abalupa Mzee Kibalama bamemba ba kibiina balupa ate toyasagala yogere ku mwami Kibalama kubanga nze ndi wano nange nali muwawaabirwa ani abalupa abatulopa yali Basile Difas ne Hassan Twala nga kiki ekibalupya batulopa okukyusa obukulembeze bw'ekibiina nga tetubategeezezza which was wrong kubanga etteeka litugamba tunaategeezanga abantu nga tuyita mu public media twayitamu ne batugamba okukyusa erinnya ly'ekibiina ekintu kino kyaleetamu obuzibu nti erinnya ly'ekibiina lyakyuka mu 2019 teryakyuka na bukulembeze as it is purported to be erinnya lyasooka ne likyuka nga kino ekyegamba nti nze natandika okukola mobilization zange erinnya likyuse nga ne bakyagwenke bannabakola ki kujja ku board kati bo bano bakipakeginga wamu ne bakiraga nti eno exercise yakoleddwa olunaku lutya omulundi gumu era it is analyte omufuna bulungi so that is the confusion eyaliwo nenga ate ffe tutunulira nti byenkugamba biri ku record kubanga biri mu mpapula era bw'obisoma olaba nti ekibiina kyakyusa erinnya ate mu 2020 mu mwezi gw'omusanvu ne kikyusa obukulembeze n'obukulembeze bwe kyakyusa tekyabukwasa wabula kyali bukulembeze bwa kintabuli nga naffe tukola ki 2020 mu gw'omusanvu yes nga naffe mwetuli kubanga ali mpapula kusitunya nange nkola ki mwendyeka ne wera olwaleero bwenkera kubatali ngenda nemba banje omusaala gwange kuva emyaka egyo gyonna bagusasula kubanga tebampandikirangako bbaluwa nga boga nti bawandikira Mathias Mpuga tebampandikirangako nga bangamba nti jangu mu disciplinary committee so I'm a serving officer though not deployed oli awo oli katebe byasooka okutambula nti ekibiina mwakitunda $5 million $5 gwe ne Muzeeyi Nkonge Kibalama era afuta mwakola akatambi nga mugamba nti okusinziira ku ndagaano gye twaliko abasajja bano bagivaako baagala okusasula n'ebirala byo byali biti njagala nkubuulire ebintu bino njagala obitegeere bwoti nti abantu betudiringa nabo they are good at smear campaign they are good at character assassination
Ulira bulungi nti nze gwe boogerako olwaleero njagala ntunuulire mu 2020 omusajja abadde deputy wa Kyagulanyi Mathias Mpuuga branded today as a thief publicly bamuyita muki naye nga ne sente ze yafuna the service award is a constitutional right kubanga kiri mu mateeka ate nga babaka bakola ki kakati olwaleero omuntu afaanana bw'ati gulaki olowooza ntayinza kunkonjera nga nebyo nakola tisabikoleranga mu kamera akatambi tekaali kammwe ne muzeeyi Kibalama no gwe akatambi akaleete nga mwendi akatambi nali nkayina nga muuli nga mugamba babasuubiza $5 million akatambi koyogerako nkamanyi owuliriza bulungi nti akatambi ako bw'okola ekiro saa 12 obeera gwaggulu akatambi kalaga nti akatambi ako kakwatibwa ku saa 7 ez'ekiro era manyi wawe kakwatibwa saakaliimu naye manyi n'ekyaliwo nga kakola ki ayalimu teyali Simbwa Paulo nedda seewo era yali mwami Kibalama yekka yes yali mwami Kibalama Simbwa yali mwami Kibalama ate mpaliriza okunoonya akatambi ako kanoonye ate wanga akatambi yali mwami Kibalama kubanga leo tuba kati mwemba nga ntudde wano byenjogera gwe byeyogera n'ebigambo byali byawukana nga alaga oyogera ne dafolo ngide mwakuwa press conference temakuwa press conference no tobigattaganya chronology ebintu byadde bingi linda konoonya akatambi tujja tugende mu maaso ebintu byadde bingi mu nsonga zino ate nga njagala nkubulire nti ebintu ebimu era nakiyize buyizi nti bannaffe basobola okuba nga basindisa ow'amawulire akubuuza ekintu naye nga ate they are the beneficiaries nga kiyamba bo banze natuukako n'okutuuka nga abamawulire babasasula temumusembeza wantu wonna it is true, it is on record bannamawulire ne bangamba musajja nga atufiirako musajja atugamba tetukuwa platform kiki wamukola ki kala nti lwakuba nti munaye njogera ebintu ebituufu kubanga kati nze ate mbalinako buzibu ki that is brand eyo bali bakola character assassination ku muntu of the nature of Mr. Kibalama era ye bamutira ddala kubanga agamba nti musajja akyusa ebigambo bye naye ne wankubadde if it is true what is the problem, what would be the problem if at all it was true nti basuubiza $1 million 5 okubawa ekibiina what is wrong with that omuntu bwakusuubiza n'atakuwa obeera ne right emu exposing oba tobeera ne right emu exposing so now why should we drill onto that have they ever paid nze no kyenkugamba era kyengamba abatulaba nti abasajja bano bazze ne bagamba Simbwa alimba naye gwe ngambye nti nalina ebiwandiiko nga have you ever taken time to verify these documents bo bali baleseeko ekiwandiiko ne bagamba nti Simbwa yaleese kino kiki ekikyamu ekyaffe kino wali okirabyeko so tebalina tumalira budde abo abasajja muzeeyi Nkonga ali ate kati mulwadde yafuna stroke banga abasajja bagenda ne bamulabako saaliwo naye nga kyatuukira mu budde we nakomerawo nayogera ne maama kubanga mukyala wa kojja abeera mukyalawo nayogera naye kubanga yamuliko n'ambuulira ekyaliwo nti okukyala tekwali kwa buntu wabula kwalimu ebigendererwa ebirala era muzeeyi yakakibwa bukakibwa okuba nti akola ekyokuwanika ekikonde kubanga ne basegirinya banaye bawanise ku kikonde naye nga it is not their will omuntu ajja n'akuteeka ku mbeera mwami Kibalama tayogera kyekisookera ddala stroke yamuziwa omumwa mwami Kibalama okutambula yeekaka bwekasi so there is nothing ate bakati nange kenyininyini nga Simbwa okuva lwe nakomawo ku Saturday of last week nasaba ngende mulabe waali ne baŋŋamba give him time dokita we naŋŋamba give him time ndi mutabani we ndi patana we mu bye tukola okitegeera so saawe wa mukisa gwakola ki omulaba katambi nkafunye kakwatibwa PMG Africa akatambi kano njagala owulirize eddoboozi amaloboozi age nzanya gigazannyamu kankatandika okuva we katandika muzeeyi Kibalama kati yayogera njagala ntuke w'oyogerera Theirs was a
Edobozi bali for. Ino dobozi lyange. Au yani ate. Nze. Yegula lyagala mu. Yes. Mukisoko ngambye si. Tukugambye nti nga bwe ntudde wano. Mu bigambo bino bye njogera. Tosobola kuwuliramu nti bansuubiza miliyoni 5. Okay. Nenga ugokkiriza wakali. Akatambi nakalimu n'essaawa ze kaakwatibwa n'ekifo nkimanyi naliwo era yali mwami Kibalame yali akola ki? Yali ayogera. Nze nayogera mu katambi ako. Naye nga eddoboozi lyange kye mbadde nkugamba seeyogerangako ku kigambo nti bansuubiza. Naye muze Kibalama yakyogera. Bw'aba nga akyogera waliwo ensonga nti tegirina. Kati ani alimbaani? Kati nga Issa etaasaba. Etaasaba ali abalwanisa mwami Museveni mujjako. Gasibi yangu bwana Simba. So kakati it is upon Ugandans okusalawo nti olugendo lwetu lugendo lutambuza abantu batukozese bafune kye bafunye bafuna abalala because government ina capacity efuna abagivuganya nenga kijja olwokuba nti naffe bannayuganda twesuliddeyo gwa naggamba tasobola kungamba nti Lubongo yewaabwe teriyo basobola kwesimbirawo tayogerako nakugamba nti ku constituency yewaabwe oba mu district yewaabwe gwe kyo kikulaga nti afiirira nnyo baffe abantu abali wano mu central okusinga abeewaabwe tubeeremu ko at least akantu akagamba naye nedda kino kyali badde kitanze bale neewunya n'okwewunya nze nkoze ebintu bingi amazima gennyini nga sibikola kufunamu nemmaliriza nga nfiiriddwa bannayuganda bagamba nti tosobola kukwata kibiina nze kibiina ekyo nakiteekamu ssente nali nkola emirimu gyange nga nina ekitongole kyenkolera nga ate nina ne kampani yange nga ndi mu telecom nafunanga ssente nga mbuilding ekibiina ekyo naye saayogerako na Kyagulanyi ku kyakumpa ransom in exchange for the party because I knew in my position nali badde nze nkola obuvunaanyizibwa bwange. Tumalize muzeyi Simba tujja kuddamu ndo. Tegera obulumi bungi nze gyendi ng'omuntu naye olwaliro njagala kibeere kyakuba nti mukisa munene gwe tufunye bituukidde ddala ku nnyumba walabye ebyabadde mu Kawempe North omwana oyo wasegirinya omuwulira tewaliwo ngeri yonna gy'oyinza kugamba nti ffe abazze boogera oluseregende bampuuga baani bonna basewanya na baani ffe babi ennyo Kyagulanyi ye mulungi ennyo era Kyagulanyi agenda kwesimba Kyagulanyi oyo muyaayi yatugamba wano nti akalulu bakabbi n'agenda mu kkooti n'ajjayo omusango ne bamuwa miliyoni 9. Biliyoni. Gavumenti erina ssente. Biliyoni z'oyogerako. Bamuwa biliyoni 9 n'azipocketinga n'azitwala. Olwalira akugamba nti agenda mu kalulu ka 2026 okuva mu 9 tewali lunaku na lumu lwe tulowooza ku nnongoosereza eziri mu mateeka g'ebyokulonda. That is foolish, that is stupid. Tosobola kugamba muntu olwaliro ng'abantu bafudde n'obagamba nti katugenda mu kalulu simanyi protestive vote. Simanyi protestive vote etegeeza ki? Why can't we say nti akalulu tujja kagendamu nga amateeka gakyusiddwa? General Ssenyonyi asiiba yeewuuba wano. Kiki kye yali ayogeddeko ku nnongoosereza mu mateeka agafuga ebyokulonda? Mwami Simba tugenda maliriza olwaleero tujja kuddamu twogere ebigambo neki simanyi muzeeyi Nkonge bamuwayo kasente ng'omu ku ba founding fathers b'ekibiina tuleme kulowooza oba ekyali badde kisanyusa omuntu yenna bwe bwenkanya tetwagala kulowooza nti obwenkanya bwali badde bufunibwa mwami Nkonge oba Simbwa ne twagala buli muntu yenna ekibiina twakikola kuleetawo obwenkanya to have balance to strike a balance to have bargaining power between the ruling government naffe abaagala ojijjako nti bwemba nga temugenze mu nsiko kuba mwami Museveni bwemba nga temweye ku nguudo okwekalakaasa you can dialogue as political parties nga walaba nti waliwo interparty gundi eri iPod nti yali ntabiro tulina NCF ntabiro ya bibiina kutuula ne boogera naye olwaliro nga bino tetubyogerako tuli mu bintu ebifu befufululu wonna wobadde osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero tukomye wano ne Simbwa Paulo Kagombe tujja kutandikira olunaku olulala akuume nga takuumira mpeera.